Pastor Bugembe finally akakasizza atulaze mukyala we ono yewange teri mulala. Akatambi ogenda kubanga wamma okafuna maasawo ebipya bizuuse ku muyizi eyafiira ku Seta High School Elisha Massazi. Bino byo bitiisiza ddala era nga muyizi munange yamuviirako okufa, so teyeetuga ate era accident ng'amawulire we gabadde gayitingana nabyo ogenda kubanga obifuna maasawo era nga babazadde bali mu bweraliikirivu oluvannyuma lw'okufuna paadi zate ezatiisizza ze bawadde abaana baabwe okwepaadingisa bannange ebiri mu paali nabyo bitiisiza ddala nga wogenda okulaba akatambi maasawo. Yuno omukyala Enjasa Biggu akazizza President wa Uganda. Oh my God, mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video eno mugipe like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe n'abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukubireko agenda kubanga akusomera edduwa. Bannange sigenda bariisa era nga mbatandise n'omugole waffe aliko tukkirize tugaane Pastor Bugembe ali mulaavu kubanga munnange ne bukapu bwateeka ku bifaananyi bino alagira ddala nti ebeddala mwana muwala ono dokita yamumezza ekigo bukya yeepaaka nze simanyi biki omutuufu tannaba kujja. Bannange era Omukama omutuufu yamusindise era tulinze kintu kimu kyokka kuvaayo atubuulire mwoyo omutuukirivu kye yamugambye y'ono omugole oba tukendeeza omuliro. Naye nga baba abantu nga muli ku sipiidi nga mupise mukwano guno. Tebannaba kumpasa Pastor. Me too. I'm kidding. But then most people here don't know that I'm seeing someone. I'm seeing someone. And probably I'll marry her next year. In Jesus' name. Pastor Bugembe munnange gira tuteekemu amagomesi. Leero n'omwana muwala wa kusuba omukaka mbwati ow'empisa eyasoma ogenda kutunnyonnyola ki? Munayegira nno mwoyo omutuukirivu otubuulire yakugambye ekyo omuwala ye mutuufu oba si ye mutuufu. Omanyi munnange ebintu bya Katonda bizibu tuyinza okuwaga eno omuwala biki bannange akawala abeesaana ne Pastor naye nga munnange omwoyo omutuukuvu nga si gwe yamulabidde oluusi nga gwe yamulabidde aleeyo Masaka waffe okiwulidde ekintu ekyo nga si y'ono ow'e UK. Ate nno munnange omwana mwawono gw'olaba yaliko ne Miss Uganda UK omwaka ogwa 2017 kugamba si kuba bube na mpisa obula n'ebintu ebisinga byonna akola ki abyenyigira. Munnange Pastor Bugembe gira otubuulire mwoyo omutuukirivu akugambye eki ayinza okuba nga akugambye nti yes yoyo ffe nga tuteekamu eno gomesi ogutali musango okitegedde kale bwe siweyongerayo n'omuyizi Elisha Massazi ono nno nga yali asomera Seta High School. Jjukira omwana ono enfa gye yafaamu yeewuunyisa abasomesa babagamba nti yeetuze butuzi naye munnange abazadde baaluma ogwa wansi ne waggulu ne bagamba nti singa essomero terivaayo ne lyogera ekituufu ekyatta ono omwana bo nga bo bagenda kukola ku buyinza bwabwe kyonna kye balowooza okukola. Otaatawo kojja w'omwana ono yabadde ajja ng'awera enkotokooto. Jjukira ono omwana we yava essomero libadde lyasirikira ddala kati zibadde baziweze weeks 3 nga terivangayo okutuusa olunaku lw'ejjo weryavuddyo ne luwandiika ekibaluwa kiba kuntumya ekyagejja kiti ti munnange waaliwo obutakkaanya ne mwana munne n'amukubamu ekikonde we yamala omukubamu ekikondo n'ayisibwa bubi bagenda omuddusa mu ddwaliro ng'amaze okufa. Kale otuli bwe tweyongerayo n'akatalekeka ak'okulunaku lw'abakyala yuno omukazi Enjasa Biggu ayina ebigambo byayogera munnange kangutereko akatambi maaso wano ate wamma tusobole okweyongerayo ffe n'agaleero munnange abakyala ennaku zino tetukyenyigirwa mu ttooke ekitulumye tuvaayo ne tukyogera ate mu maaso g'omukulembeze oba wali okyagamba nje wanaswaze sitaani ababbi bali ludda wajangu obaloope mu lwatu
Ogamba kimuwala. Owekitiibwa Pulezidenti, abakyala mwena tubasanyukidde okubalaba olwaleero. Maama Janet nkwaniriza nnyo. Amanya gange mpitibwa Mukaye Betty eri obufuzi nze Maama Janet Museveni. Maama Janet yatudde senior 4 n'afuna 5 n'afuna ne binnya yagenze mu senior 5. Maama yayise eyo nvuddeyo. Muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana. Naye taata buli kyoleeta bakitwala. Siwulidde bulungi kiddemu. Muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana. Naye taata buli kyoteekawo bakitwala. Taata esente ez'abakyala ze baatugamba nti tetuzaayo magoba zino ze baateeka mu sentinale simanyi ne mu banka ki twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga baazitutte zonna. Muzeeyi Parish Modo nze ndi mukyala wa movement simanyi kati oyo agenda kufaanana nga Maama Janet amazzi ng'akulembeka okumulisa bwasola okufumba kwa biogas yensonga tubadde tubawabula ebyo byonna. Kati bwe twabasomesa olwo batubuuza nti tutandika tutya bye mwogera tubiwulidde naye tutandika tutya. Twatandikirawo ne tuteeka ssente kugombolola ze twayitanga entandikwa. Esente ezo zajja kugombolola naye abantu tebafaayo. Abamu bazibba. Ate mwe bananyini kintu temufaayo kubanga ensobi z'abantu babiri. Omubbi wali. Omukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'ategeeza nti singa gavumenti egaba ssente omuntu azigaba n'atandika n'abuzaabuza ebintu ate baabagambye bawa mitwalo 10 ate ye abawaako 5 nti mugende mu muloope ninaye nti mwensobi gye mukola muddeyo ne musirika ate ne abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe nkuzaako eno ku sanitary pads ezagabiddwa abaana b'omu masomero nekino ekintu kiri nnyo mu masomero ga gavumenti kati omuzadde omu avuddeyo n'ageza zino pads ze baawadde abaana amazima ddala nga bitiisa singa onaaba olabye kano ka vidiyo era ng'abantu beebuuza kigendererwa ki ekiri mu zino paadi amazima zitiisa kobeere ng'oli mukyala mukulu wazaalako ziyinza obutaba nnungi era nga bo bavuddeyo ne beekubira enduulu oluvannyuma zino paadi olw'okugamba olw'okutandika okuzeekengera era ne bennyamira eri abaana baabwe abato. Kyuka mwenna obubaka buno njagala bugende eri ku buli muzadde. Ebigambo ebiri ku lupapula luno nga mubiraba zino gavumenti ze kiti ze yaleetedde abaana baffe okozesanga paadi. Ndowooza mubiraba bulungi era ne bateekako n'endagiriro nti abaana bazikozesenga paadi era ne babawa n'enkozesa gye baba bakozesa. Naye neewuunyiza mu bulamu bwange zijjira mu kantu bwe kati
bwe kati bwe kabeera era omwana wo ayinza okuba bamuwadde kiti bweti kano ke kasawo akajjiramu kiti ezo ze baabawadde nti basobola ozeeyambisa nga paadi bwe zityo bwe ziri naye ekisinze okuneewuunyisa kiri kimu kumanya gavumenti yaffe erina omutima omubi eno kino kyebawadde omwana akozese nga paadi naye eno plastic labba era ne bamugamba nti kano akateeka ku mumwa gwa nabaana ne bamugamba naye alina kajjayo mpola kuba ayinza okukosa nabaana. First of all kyensoose okulabamu abaana baffe babeera bakyali bato nga singa akozesa pulasitiiki eno emuleetera omwana oyo okwonooneka ng'ate abadde akyali muto. Okuva edda nedda twakozesanga ndoobe. Bwe njogera ku ndoobe abantu abakulu mubeera mugimanyi. Ne bavaawo ne baleeta bipaadi bye baaleeta olwaleero abaana baffe bakozesa. Olwaleero baleese pulasitiiki nga bamugamba ateeke kano ku mumwa gwa nabaana, bw'akasonseka ku mumwa gwa nabaana omusaayi ogwo gubeere nga gujja muno. Naye kino ekintu kigazi kyagenda okweteekayo. Kitegeeza kireetera omwana oyo oluusi okwonooneka ng'abadde akyali mu mbeera nto. Bw'anaakateekayo singa afuna obuzibu ani agenda okubeera answered. Kyova olaba nti tukyafuna endwadde nnyingi. Olwaleero bw'otunuulira abaana abawala be basinze okufuna kansa wa nabaana nti ava ku bintu bino gavumenti byereeta buli kadde titubikozese. Minisita Lucy Aceng, ensonga eno lwaki tewasoose kugisomesa bannayuganda n'abantu ne bakimanya? Eno rabba gyenkutteko era nga zibeetaaga zikolenga paadi. Ekintabudde ku labba eno gye baawadde abaana baffe teriiko kisaanikira. Teriiko kisaanikira. Kyoba eriko ekisaanikira. Kaakati omusaayi bw'oba otadde ku nabaana akantu kano, omusaayi bagamba gugende muno. Bwe gugenda muno bwe gujjula gugenda kuddawa. Ekisooka kantu katono bwe kati nga bw'okalaba. Simanyi abakyala babeera mu nsonga. Mufuluma omusaayi kyenkana ki? Bannayuganda mubeere bagezigezi. Mmanyi ku masomero gonna bagenda gatabaala naye okusinga batabaala masomero ga gavumenti. Omuzadde omwana bw'ajja n'akantu kano nkwegayiridde, bw'oba tolina ssente zimugulira paadi muzze ku ndoobe. Tukozese endoobe tusobole okukuuma abaana baffe nga balamu. Bannayuganda, obubaka buno bukwata ku buli muzadde yenna mu ggwanga lino era nga munnayuganda. Mubunsindikire butuuke eri buli muzadde yenna. Naye bwe tutaakola ekyo abaana baffe bangi abagenda okulwala, abagenda okufa endwadde ezitali zimu. Awo nno we tuli bantu bange era nga bba abazadde bali mu kutya, bali mu bwennyamivu obw'ekitalo oluvannyuma lw'okugaba oba olw'okufuna sanitary pad ez'abaana munnange ate abatuuse okugenda mu nsonga ez'ekikyala. Maaso wano nina ate Umar Kuseka nga ye abirabyemu bulala bino ebya sanitary pads zibagenda bagabira abaana mu masomero. Ngenda kubanga mubalekerako era nze baswiti ati kambasiibulire wano omukama abampeera ekyona kimusinga Kataka Museveni okuleetera abaana sanitary pad ez'akaleku. Kankubuulireko kino ekintu bwe kikola. Tebakulimba nti abantu abo bafunye laavu y'abaana bammwe. Tebakulimba nti abantu abo bayagadde nnyo
abaana bammwe n'okubataasa nedda. In fact baagala mufe muggwewo ensi bagiteekemu abaabo abanaabawuliriza. Mwe muli bannayuganda kitegeeza mujja kuba questioninga lwaki bino bikyamu kubanga eggwanga lyammwe. Ompuliriza kati mwoba muvaawo muveewo. Museveni yakuteerawo ne pulogulaamu n'agamba ebikampuni byonna ebitwala abantu ebweru tebibajjaako ssente. Mubatwale bagende. Osegedde ye bw'asomba bw'ayingiza bano abantu kiki kye bakola. Mpuliriza bulungi. Gwe wenna agamba nti ebyobufuzi tebikukwatako. Wano bw'oba oyina ku mutwe ojja kutegeera nti bikukwatako. Bali eri aba scientist bayiiya eddagala. N'ayiiya eddagala n'aligezeseza ku nsolo mmese n'embizi. Ne bamala oligezeseza ku nsolo emmese n'embizi ne balaba nga emmese ziringa ezisurvives oba ezisucceedize nalyo. Then banoonya abantu kwe basobola oligezeseza. Kiki kye bagenda okukola? Bagenda kujja bakola putinga gavumenti zammwe. Gavumenti yammwe webeera kukola putinga teyagala bantu baayo. Eddagala lyonna lye baleese baleeta bagezese era babakulembeze bamwe babawa akasente ne bateeka akasente kaabwe mu nsawo. Gwe ne bamala ne bakugamba tebakugamba mbu tuleese eddagala ligezesa. Bo bajja kugamba tuleese eddagala erigenda okuyamba nga batandika oligema abaana bammwe mu masomero. Kyekino kye batuuka okugamba nti bannange nti Uganda yensi esinga obuto abantu tebakula. Lwaki tebakula? Uganda ensi etaliimu ntalo. Lwaki? Nti abantu lwaki tebakula? Nti bajja batugezeseza agantu gaabwe ne gatukutula mangu. Ekyo nkikubuulira. Buli we balabanga balina kye bayiyizzaayo ekipya banoonyaayo abantu abaddugavu abatabalinaako kakwate nga bagamba nti aka tugende tukola putinga gavumenti eyo. Bwe bubi bw'okukulemberwa abantu abataagala bantu mu ggwanga lyabwe. Oli najja n'agamba omugagga tafugika gwe n'olusuubira nti alina kyakwagaliza. Waliyo akwagala akukuuma ng'oli mwavu. We munaategeerera olutalo luno mujja kukitegeera nti buli omu ebyobufuzi bimukwatako. Nze nkubuulira bano abantu balina bipulogulaamu bingi bye baleese bye baleetera abaana bammwe. Gw'oli awo owooza wannakolayooko kasente kange ndi bulungi nnyo kumbe bagenda fuula omwana w'ekiwutta. Nkugambye ebbanga lyonna ebisiyaga bibaddewo mu Uganda nga gavumenti yebipulomootinga okumala emyaka 3 nga Museveni alisiivinga ssente z'ebisiyaga. Naye babadde bagamba naye nga akasente ko kabadde kajja ate ng'omulimu gubadde gukolebwa ogw'okubipulomootinga obitambuza. Kati awo kitegeere n'ebyo ebidagaladagala bye babakuba abaana mu masomero ebyo ebintuntu bye bipulogulamu bye babaleetera mu bizze kuyamba bantu bammwe. Wallahi bano abantu tebalina ke baagaliza ggwanga kalungi okujjako bo okweyagaliza. Kasitaala bawaafunira tafaayo bamufa bameka. Ekyo nkikubuulira. Kasitaala bawo waafunira wokka nga gwe kaweddemu. Kati gwe munnayuganda oli eyo nze mpeerera mwana wange ebyobufuzi sibiriimu omwana w'ebidagala bijja mmusanga mu ssomero ate libeera etteeka nti balina okukuba empisa eyo toyagala. Naye gavumenti eyagala abantu baayo eba egenda kusindika ba specialist okwekkaanya nnyo kiki kye baleetera abantu baabwe. Osegedde naye gavumenti olw'okuba eba tebaagala bo kye baleese balisiivinga bulisiivinzi ne balyoka bakulimbirako mbu gavumenti eri mu kuyamba bantu. Gwe n'obeerawo ng'omutwe gwo gukugamba mbu gavumenti erina pulogulaamu gy'eyinza okuleetera nga yakukwagaliza mu ggwanga Uganda. Ekyo nedda tebakulya ebinusu. Kati semitale paadi ezibadde zikola ennaku zino bakulaze nti bazikuggyeewo nti ezo muziveeko muzirekera awo. Bali ku bwana obwaffe obuto bwe bakula batendeka kubanga ffe waffe baana bakula bawoomu era waliwo process omwana gyakulamu okukula bwatyo. Osegedde kati bamumanyiiza oguntu nga gumulimu bwe guti. Bannange tujjeko gavumenti eno ye solution. Tujjeko abasajja bano kano kabinja katono tebakulimba nti abaana baabwe bo babakola ebyo. Wano gwe bajja kujja babikugambe ye omwana waakoleki bamukozese birala kubuulidde.